omwoyo gugulyaki guli ku biberenge guli ku katoti guli kuki wangi kati kwe kulaba nga okufa kuno kujja ne twebuuza ebibuuzo oluusi ebimu nga byakupangirira ensi eno neetulya netukola ki netumalawo ensi netwegaana ku ssaawa esembayo nsaba omukama ffenna abali wano byonna byenjogeddeko ne bisoogeddeko tubyetaaga mu nsi eno ey'abalamu gwe alina yiikazi kyokka ate nodda 3 ku 7 ng'ozimba ekikomera ate n'otomeza n'okokota abali wano kamera mazze nazo ziri ku bikomera era zikulaba lwaki omunaku ono omudaaza ku lwenju lw'abazzukulu bange n'abantu bonna twetonda waba nga waliwo embeera eno gwekosezza gyetuba okuyitamu tusaba kutusonyiira ddala nga naffe bwe tuwulira ti buli omu tumusonyiye awulira nga okwetonda kwaffe tekubuzeemu antuukirire ndabe bwe tuyinza okukikola mu nkola esinga obulungi naye nga ebigambo bino biva ku ntobo ya mutima gwaffe tubasuubiza naddala nze nti nja kukola obutaweera okulaba nga tukomawo wano bwe tukomerawo wano nga ffena tuli wamu ekyo nja kutambula kirwanirire mpaka lwe nalaba nga nkikoze eki nga nkigusizza nyongera okubasaasira mwenna olw'okufiira Ssennyonjo ono n'abaana ate n'ebizze bibeerawo bannange tukkirize nti kino kyekango ekyekango tekiyinza butavaamu byeraliikiriza birala enjawulo ebeerawo nti obikutta otya naye okusinga ennyo obimaliriza otya kakasa tutuuse ku nkomerero y'ensonga eno naye ate abantu bano bonna tuli wamu tewali kiyinza kutwawula ekitugatta kikisinga obunene okusinga ekitwawula era ku nsonga eyo nja bategeeza ti ebigere bino nga sinane bwenkyamye walala nvudde mu ekereziya ekitovu okusabira abaana mpozi ekyennaku era kinewunyisizza ennyo kyesinza kuleka nga soogeddeeko siweereddwa mukisa wadde okwogera mutusonyiire ddala era mutusaasire mutusonyiwe bannaye twetonze kubanga wano oba oli awo mu Buganda ebintu nga bwe mwabirabye si bwe bibeera bajjajjaffe bagamba nti sikirabanga yamala akiraba naye buli omu eyabadde abiraba ku mutimbagano yabadde yeewuunya bwewuunya anange tusiimye nnyo tusiimidde ddala buli kyemutuyambyeko kyonna kyonna ne mututuukirira ne mutubeerawo mu mbeera embi tusiimye nnyo tusiimidde ddala nenyongera okwebaaliza ddala ne mutuwerekera mu kitiibwa ne mutatweganya buli akazibu akabeerawo mu lujja muno ne mulujja sipiidi tusiima nnyo tusiimidde ddala
baganda bange abawala n'abalenzi tusooka okwebaza Mike Ssenyonga ate nga ye muto waffe. Mike tukwebaza nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala enjegeyege yonna gy'obaddemu. Muto waffe n'otatweganya n'ogamba nti otuyirewo omubiri era nga tugoberera. Saba Mukama agumye maama kubanga maama ali mu kaseera kazibu nnyo era situmanyi tuba maama anaaguma naye tusaba Mukama Katonda amugumye. Okwettanira okukola ebiraamo nkiddamu bakadde bange, nkubiriza bazzukulu bange mwenna okwettanira okukola ebiraamo kubanga oba oli awo kino ekyatuuseeko tekyaligisa eki tekyali tutuuseeko. Ate era mu ngeri y'emu mbasaba twongere okugoberera ennono. Ebiseera ebisinga obungi bwe twogera ennono abantu essaawa eno bakitwala nti kugira ki kusamira. Tabadde na diguli wadde master lwakuba abadde azaagaliza abaana be. Naye ekigambo kimu ekitutumudde Bosco mpisa. Era buli muntu ali wano yenna naddala abakyaliko wansi mwolekere empisa Lubaale mujja mumusonyiwa. Ennaku zino muna kyemugamba nti Lubaale gundi yamusala enjala. Naye Lubaale yeggwe ekinyusi ky'obulamu bwo ng'ovudde mu bakadde baffe bano ekisigala ekikweyimirira gy'olaga ffenna. Bosco n'aŋŋamba nti Mike olina okumulaga ensi. Bosco yasooka kubeera wange kuweerukaamu emanju nga waasula nga simugjaako yadde 10 olw'empisa ze mpaka lwe yafuna ku ssente n'agamba taata era ng'akulembeza taata n'aŋŋamba nange kati nsajja kudde ngenze kwetakulira. Naye abantu abali wano mwenna njagala muyige kye bayita omukwano. Njagala muyite kye bayita omukwano. So kati essaawa eno tusinga kuwa mugenzi Saala. Bantu bajja kwogera bingi naye twetaaga kusabira mwami Bosco n'abafamire ye kubanga baguma kuba baviiriddwako eddibu eddene ennyo. Mbeebaza okuguma okuva Bosco lwe yatugendako. Maama we bali kuguma, Mike we bali kuguma kubanga akaseera tekabadde kangu mbe tubadde tuyitamu. Tubadde tulaba abantu nga balina obutakwatagana bwe tubadde tulaba ne tubadde era naffe tuyiwawo omubiri okulaba nga Obuganda tebwonooneka olwo tugenda mu kika kubanga wano we tuli tuliwa tuli mu Buganda. Ono gwe tuzza okuwerekera gwe tuzza okusiibula mikwano mingi naye Uganda kuweerukaamu Kayirigiti naye nandibadde muŋŋambye tinjo okuyinga ekitiibwa ky'eggwanga ky'olugalo lw'eggwanga. kale kaakano nsaba obwanga tubutuluze obuyi buno musomesa gera tukumbera so ebizinda gogo tandise noono maama we amusitule oyo ntebe mujimpe ababiri abali wali abo nabo babadde wansi badde oli asumagira n'okusumagira badde wansi wakati mu bazadde awo mu byuma saba tusukeko tuwale ku Ssaabasajja Kabaka mukulu bwono mukitima oyogeredde
nsaba bakubireko mu ngalo. Mukadde wange Katikkiro emyoyo gy'abaweereza abo egy'abazaana bo obateme mu nvuba z'ebibi obatuuse kwesiima okw'olubeerera kikusaba nga tuta mu Kristo Mukama. Eggwanga lya